Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is a quick one to get up around. For starters, go when nali nguyagala okumanya omuntu nga yagumira ennaku. Omuntu abeera mu stress buli lunaku nga yetaliisekako bbanga lyonna nga buli kaseera abeera mu kunyiiga na kunyiiga, ye muntu atayagala mwami ono wano. Omuntu atagenda kuva mu stress bulamu bwe bwonna, ye muntu akyawa omwami ono wano. Ng'oyagala kasabye njogera, sooka olabe ka video yako. Nsanyuse nnyo okufuna omukisa okubeera nammwe. Mwebale kuguma. Ka video kalabi. Ekibuuzo kiri nti mumuguma mutya? Muguma mutya? Stress mujikwatirira mutya? Ngamba mu abakyawa omwami ono. Stress mujiwanirira mutya? Kuba ekituufu kiri nti ono omwami bwe batomwagala ogenda kufa pressure, kubanga kyoyagala kimutuukeko tekisobola kumutuukako kirooto kyantiisa. How do you handle the pressure, darlings? Mwe ba ssebo ne bannyabo, muwanirira mutya obulumi obwa buli kaseera? How do you handle that pain that hits you every other time? Bwe mulaba mukiwanirira mutya okulaba omuntu nga temwagala succeeding naye nga that person succeeds each and every other time? Mwe, how do you deal with it? Ono wano muka video. As in, you guys, nebuze ekibuuzo gwe atayagala Kyagulanyi. How do you deal with that pain each and every other day? Obeerawo otya nga ennugu ekuluma naye nga tegenda wona? Because trust me, hating this man right here kifaanagana n'okufuna endwadde ya cancer. Ennugu tegenda kuvaawo. You're going to feel that way for the rest of your life. Amagezi goyina galyaga is to surrender. Surrender into the pain. Ono mwami ogenda kumwagala kimafia. Because trust me, togenda kumulabako nga ta succeeding nzi. You not going to see that. Eno love gyolaba mbantu agenda kubeera nayo 24/7. Mumuchikola mutya? You people mugenda kufa mangu. You gonna die an early death. Oli eyo owulira toyagala afune support. I'm here just to give you some little advice. Wekake, weyambe. Omwagale. The earlier the better. The sooner the better. Otherwise, ojja kuba webase mbuliri bubaluko omutima. Nga video y'omugwana abantu gye bamulaga. Egudde ku for you. Owulira oyagala nnyo Kyagulanyi aleme succeedinga. Owulira ofiirawo. But every other time akayaye buli wokalabako kabeera kajjuza. How do you feel, you guys? Muwulira mutya omuntu gwe mutagala succeeding succeeding every other time? Muwulira mutya omuntu gwe mulowooza nti abantu bamukyawa ng'ali bw'ati? Mwe attend serious. How do people handle the pain? Buli woyagaliza mulabe wo okugwa omuntu gw'otayagala nga succeeding every other time. Blend into the pain, swallow the arrogance, okkirize nti akayaye ko tetujja kukasobola tukate. Labayo wano. Ekyo kiraba. Are you watching that?
mwe muve malala oyo mwe ayite mwina kye musobola mukolako. If this doesn't scare you, bro, oli mulogo bulogo. Ono oba tomwagala. And this chikuleka kitya. Kuba mukolerera nnyo omwami ono mulabe nga agwa. How are you feeling? How do you handle the pain? Mada, owulira otya muli wansi? How are you feeling just right about now? Eyo kye tubagamba. Omuntu ng'ali mu kaseera ke tomulwanyisanga. Buli alwanyisa omwami ono ogenda kunogoka ogwe wali ng'omuyembe. Ogenda kunogoka ogwe ekigo. Tewali pulani mbi evil plan etambulira ku mwami ono egenda succeedinga lwansonga ayimirira ku mazima. So ladies and gentlemen, batimu kafitino, batimu sagaliza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, are you ready for my pain? Mutegeke space mitima jammwe eyokulumwa. Mutegekewo ekifo ekyenjawulo ekya pain, ekyennaku, ekyokweraliikirira, ekyentunnunsi, kuba gye emitima gigenda kuba kubulo kubwatuka. Guno mwaka gwe tulimu omukwano gwe bagenda okulaga omwami ono guyinza okumaliriza nga gukusse gwe era. So maliriza bwe nti, how are you feeling? Gwe Mada tomwagala. The question is, I have a very simple question. How do you handle that pain eyokuwala n'omwami ono? Because in this sure buli mulundi gw'omuwalanye omwami ono azze bwati. This is what you get when you hate this man right here. Ekibuuzo kiri nti, how do you people accommodate that huge pain gye mufuna every other time? How do you handle the dissatisfaction? Because you forever disappointed. Buli kye musuubira mubeera disappointed. How do you handle the betrayal of your own thoughts and hearts? How do you contain that anger? How do you contain that pain? Gye mufunanga mulabye omwami ono nga succeedinga buli kaseera. Mutuyambeko bantu mmwe mugumira mutya ennaku n'okweraliikirira every other time. You've carried too much hatred over this man right here. And he turns out to pull these numbers every other time, in every press. Wabeera mukikola mutya okulumwa buli kaseera nga temukoowa wanika yaahe omutima gujja kwabika swaba.